kakati ffe tutunuulira ekintu tosobola kuŋŋamba Mubajje yatunze omuzikiti nekiyimba wa Mubajje. What would be the reaction of Muslims? Because when you are analyzing a situation, look what the past kyali kikoleddwako to the current situation. Series the future. What does one want to achieve? Kati Mubajje tasobola kutunda muzikiti. Teri muntu asobola kugula the place of worship. If Mubajje yatunze omuzikiti, you would be the Libyan government involved. You would see the action. Nti abasalafu singa bayingidde ludda wanga baagala mutwe gwa Mubajje. Watunda otyo omuzikiti. Wano guno omuzikiti Lubega gwe yali aguze abasalafu. Kuya mu switi abasalafu. Gwamanyi abasalafu abo bagende Kampala mukadde ne bawambayo. Ne batwala kakoze emisinde. Waliwo n'ekidaala ekyamazaalibwa ga Nnabbi ne bakimenyawo mu kiro kimu ne bawambawo. Batwala kaseera kibiranga emisinde. Kakati kamoga gwe mubuuze. Naye bwe basala embwa ne bakuba n'abapoliisi Kyanjo yababuuza nti embwa ekimaki ku muzikiti. He defended. Abatabuliki baali 400 tebaali gwe baasibako. Mob tetta. You sing out to people. Government failed. Abumayinja yali atole jeno ne bakuba n'omusajja yali awulira omusango ne bagumugobamu ne mukazi we ne bamutwala nazembayo kumulya ali mu America mukazi bamuyitanga ni mukazi mutolo. The Batabuliki came out. Why? With the support of the Muslim community. Tinyefunza n'abaganti bamuoganira ekyengera. Imaamu Kasozi n'aleeta ate omuzindalo munene nnyo nga tete kukuba kyengera yokka. Tinyefunza si yaddukawo. Oba okubagaana okusaala bagoba Tinyefunza ow'amagye n'enswiririze bw'ati omukambwe omuzibu. Mubajje atunze omuzikiti. What would be the reaction? Kano kabadi bagala Museveni asasule era ajja kugamba olw'okuwagira ennyo etteeka ly'abasiyazi be bankuba. The Kibuli people, let me tell you, omuzikiti a place of worship tezanyirwako. Wano mugende mubuuza Omulangira Kakungulu. Andrew Cohen yawaako Kakungulu kitaawe paundi 800 amuguza akasozi ako bakateekeko ekkanisa nga baagala obusozi bwonna bubeere ba Christians. Kakooza Kakungulu yazigaana. Million 8 ozimanyi? Manyi 800 egya paundi. Embaga y'Obote yamalawo paundi 600 ze million 12 ez'ekiseera ekyo. Million 12 omanyi amasomero ge gaali gazimba. Embassy zaggalawo wano. Embassy closed in politics of Obote's wedding. Obote n'abagambwe nationalist. N'ebisinga obungi nze nabyereetera. Ng'awasa ono gundi.